Kati kumpi weze sabiti namba bukyamatabaga ab'e Kasese nga kiva ku migo okujjula ne kibooga. Abantu abali mu Mutwalo Mulamba bebatataganyiziddwa amatabagano agakuulisa n'ennyumba zaabwe sako okusaanyawo ebirime era ng'abantu 8 be bakafa. Olwaleero abaka ba Paalamenti bavudde ne bateeka Minisita Choli Kuninga annyonnyola enteekateeka ya gavumenti ku bikwatagana n'okwenganga ebigwa bitalaze ebibaawo mu ggwanga entakera. Ababaka bagamba nti olwabaawo ekibambulira ekigudde gavumenti evaayo n'enteekateeka namutayiika naye awo webikoma. Ababaka wabula batendereza amagye okusitukirangamu nga waliwo obuzibu. Tulindako abantu basooke baffe ate tulyoke tubaweereza obuyambi. Ekinyiza kiri nti okuweereza nga minisita obubaka obuva mu bantu oba ebizibu ebiva mu bantu n'alyoka n'akupendinga n'akuyiseeyo n'ojja ku ofiisi n'akubawunsinga n'agamba jangu eno n'ogenda n'akurolinga eyo n'obeera ng'omuntu abeeginga ekintu. River Semlink has also burst its banks and the water has flooded all over the entire sub-county of Weramuli. Kubanga emyaka 27 nga temulina bayinjiniya bakebera lutindo ng'olwo. Minisita n'atugamba nti kino baakimanya emyezi 3 emabega. Naye bo abalina okulaba nti bakola ku bigwa bitalaze ne babanga tebalina kye bakozeewo. Akati bo be bataba bibamba ekibamba kyeki. Kyokka Minisita Choli agamba nti waliwo bingi ebikoleddwa mwe mulina okuteekawo omutima gw'ensimbi ogunaakozesebwanga mu bwangu nga waliwo ekiguddewo. Minisita era agamba nti n'okukwataganya enkola y'emirimu nakyo kigenda kutereezebwa. We have gone very far now with the Minister of Finance in making it a reality that we are going to have a contingency fund ring-fenced just to take care of the unforeseen circumstances in events in this country. Olunaku lw'eggulo Minisita Choli erabudde nga baliwo ebitundu ebirala muli Mbale ne Teso ebiyinza okutataganyizibwa olw'enkuba n'ategeeza abantu obutagezaako kwesisigiriza. Yo e Kasese waliwo enkambi eteereddwawo okulaba nga abanoonyiboobubudamu badduukirirwa.